slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebintu byongedde okubanga bikaluba mu ggwanga erya Uganda. Embassy y'eggwanga erya Sweden mu kibuga Kampala ekakasiza nti emaze okubanga eggalawo era nga mu ggwanga erya Uganda ambassador ow'eggwanga erya Sweden agenda kubeera nga akwatamu ebibye abeere nga atambula paka mu kibuga Nairobi. Kakati ne bannayuganda bonna abasuubira okubeera nga basaba visa ez'eggwanga erya Sweden bategeezeddwa nti oba oyagala okufuna visa y'eggwanga eryo erya Sweden ogenda mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi. Wuliriza. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye gye buvuddeko kino nno nga kikakasa nti embassy y'eggwanga erya Sweden n'agamu ku mawanga amalala agazze gakola kino. Sweden yeegasse ku mawanga ago okubeera nga nabo basengula embassy yaabwe ebeere ng'eva mu ggwanga erya Uganda eyolekere eggwanga erya Kenya ku nsonga ezitali zimu nga bwe ngenda okuba nga nzikutegeeza. Jjukira gye buvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogerako eri paalamenti y'omukago gwa Bulaaya. Kyokka nga mu paalamenti eno amawanga mangi era agava ku lukalu olwa Bulaaya galinamu ba members oba galinamu abakiise abakiiko okusoza ku bibiina ebyenjawulo. Kakati paalamenti eyo yagisaba era bwe yali ayogera yabasaba n'abategeeza singa kiba kisoboka mututeekerewo kye bayita targeted sanctions n'okwaisoletinga omukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti omu ku bakulembedde mu kubeera ng'alinnyirira eddembe ly'obuntu. We bagamba okwaisoletinga kitegeeza amawanga gayinza okulekeraawo okutandika okukolagana n'obukulembeze bwe. Amawanga agamu gayinza okukendeeza ku buyambi bwe bagenda okuba nga bamuwa. Ebiseera ebisinga embassy ze zibeerako abakungu oba ba ambassadors ne ttiimu zaabwe ne baba nga ze bayitiramu okwogerezeganya mu nsonga z'ebyokusuubula, mu nsonga z'enkolagana wakati w'amawanga. Kakati embassy ezo zikola kinene nnyo okugatta eggwanga. Kati nga olaba embassy ya Sweden ebadde ekola kinene nnyo okugatta gavumenti y'eggwanga erya Sweden wamu n'eggwanga erya Uganda. Bannayuganda bangi babadde basaba visa okugenda mu ggwanga erya Sweden nga basinzira mu kibuga Kampala. Kakati wenjogerera munnayuganda okufuna visa ey'eggwanga erya Sweden ogenda kuba osinziira mu kibuga eky'e Nairobi. Kitegeeza embassy y'eggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Uganda tekyaliwo. Wabula ky'olina okumanya ku nsonga eno nti amawanga oba ababaka abatuula mu paalamenti ya Bulaaya baali bangi nnyo abaawulirwako nga bateeka obunkenke oba nga bateeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Omusajja oyo gw'olaba yali omu ku babaka ba paalamenti eno emanyiddwa nga European Parliament. Omukulu oyo bamuyita Jan Christophe Oetjen. Ngenda mukuwaako ebimukwatako. Omusajja ono ye yasinga okwatiikirira ennyo era ye yasinga okuteeka obunkenke ku gavumenti naddala olw'akalulu akaali kabaddewo. Ye yatuuka n'okukola statement nti the so-called election in Uganda, it was not an election, it was a military operation. Omukulu ono ye yasinga okuteekawo akazito. Kakati wenjogerera beegasse kwaba bazze babeerawo. Omukulu ono ngenda kubuulira gy'ava n'ekibiina kyakiikirira na biki ebiri emabega w'ebigambo ebyo byogenda okuba nga owulira gye bujja kubanga byonna mbikuleetedde. Omukutu oli ku gwa Radio TV nkugambye obunkenke bulabika nga butandise. Bino nno sigamba nti eggwanga lya Sweden litandise kwawukana n'eggwanga erya Uganda, wabula bino bye bimu ku bintu ebirabwako ng'enjawukana ezo zitandika ogenda maaso n'okuba nga zigootaana. Omukulu ono oluvannyuma lw'okuvaayo n'avumirira akalulu abawanga mangi nnyo gaavaayo ne gamwegattako ne gategeeza nti ekyamazima ekyali mu ggwanga erya Uganda tekaali kalulu, it was a military operation. Today we as European Parliament say clearly we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society and all those who risk everything to demand freedom. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections were not an election. Thank you. They were a military operation. And the fact Yagamba what happened in Uganda on January 15th, the so-called election was not an election, it was a military operation. Era baakivumirira nnyo. Kakati ngenda kubuulira ebigambo ebirala nga bigenda okuba nga bitambula, wabula nga kikakasizza nti omukyalo oyo gw'olaba ambasada w'eggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Uganda emirimu gye gigenda kubeera nga giyimirira. Tagenda kuddamu kubeera ambasada. Simanyi oba gano ganaaba maanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, simanyi oba enaaba mbeera egenda okuba nga eteekebwawo, wabula ng'ensonga ngenda kubeera nga njikuwa embassy y'eggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Uganda bamaze nga bulijjo okubeera nga ate bagisengula egenda kusinkanibwa mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya. Munnayuganda yenna ayagala okufuna visa ey'eggwanga eryo erya Sweden ojja kuba nga olinnya
paka Nairobi mu ggwanga lya Kenya. Ensonga ngenda zikugamba omukutu oli kugwa Radio TV nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kamu ne tusobola okutolontoka awatali nsonga yonna etusumbuwa kubanga bino byonna weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya nga tewali kikutataaganya kanzijembe kunnyonnyole. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, tanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, tanaba kubanga otwegattako, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna tukuleetera amawulire naddala ago agakuusa ku nsonga z'enkyukakyuka ge weetaaga okubeera ng'omanya. Wabula mujja kunsonyiwa akabanga kayise nga sibaweereza olw'ensonga ezitali zimu. Neebaza nnyo muganda wange Waswa Ronald n'abamu ku bantu abazze nga munnoonyaako ennaku zibadde zitambuliridde nga sibaweereza olw'ensonga y'obukosefu naye tumaze okuba nga tugezaako okulaba nga tutetenkanya kakati tukomyewo tubeere nga tubaweereza updates mugenda kuba nga mutegeera byonna nga bigenda okuba nga bitambula. Okufa kw'omu ku bayeekera ba M23 egamawulire tetwagakuwa naye ate waliwo kye weetaaga okumanya ku nsonga ezo era nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako oluvannyuma lw'eggulire lino. So kakati kirira mu comment section, teekayo obubaka bwo obw'enjawulo ku nsonga zino ze tuba tukuleetedde. Ku nkomerero tujja ne tuyitaayitako mu message ezo ne tuba nga ate tutambula. Kakati bye nkuleetedde ze nsonga za embassy ey'eggwanga erya Sweden emaze okugenda maaso n'okubanga eggalibwawo mu ggwanga erya Uganda ku nsonga abamu ze batannaba kubanga bategeera naye nga ze nkuleetedde obeere ng'ozitegeera bulungi. Bino bigenza okujja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaakamala okwogerako ne Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya. Eggwanga lya Sweden lino liyinayo omuntu aliyo. Yakamala okwogerako ne UN ng'ayita mu kye tuyita Geneva Summit yebuvuddeko wakiwulirako. Amawanga mangi gatandise okubanga gakola kaweefube ag'okulaba nga gamu approachinga babeere nga boogerezeganya ku nsonga ezigenda mu maaso. Wabula bino nga bikyagenda mu maaso, eggwanga lya Sweden ddyo basazeewo embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda babeere nga bagijjawo, babeere nga bagisengula. Kati visa application zonna ennaku z'omwe zigenda zikubulirawo bagenda okutandika bwe kigenda okufuuka official. Ambassador w'eggwanga erya Sweden abeere nga akwatamu ebibye omukyalo oyo ayolekere ekibuga Nairobi mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Kenya. Kansooke nkuzeeko emabega mu bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bwe yali mu Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya, bwe yali abaadressinga n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Mu bigambo ebingi bye yayogera nkujjiddeyo kano akanyomero we baamubuuliza nti kakati kiki ky'oyagala tukole. Yasaba sanctions n'ebigambo ebirala era n'ategeeza nti bano badikiteeta bw'alaba nga asobola okubeera ng'alina baambasada baakolagana nabo, bw'alaba ng'alina abamu ku bakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo baakolagana nabo, kimwongera amaanyi era kireeta okubeera ng'ajja kugenda maaso n'okubeera ng'anyigiriza abantu. Wano yabategeeza nti ku sanctions mugatteeko okwaisolatinga abakulu bano bwe kiba kisoboka gavumenti zammwe zirekerawo okukolagana nabo. Olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako? Bino kambikuwe then nzije nkwongereyo. From your end and what you can do from our end here in Uganda. From your end, of course, you can apply targeted sanctions. And I hear very many times regime apologists claiming that when you put targeted sanctions on individuals, it affects the nation. No, it does not. It saves the nation. You can slap targeted sanctions, travel sanctions, economic and legal, to the individuals, which individuals we have presented internationally, and others have actually come out themselves, like General Muhoozi, Museveni's son. You have laws like the Global Magnitsky, which has been applied to many human rights violators. We request that the same be applied to the regime back in Uganda. But also association. I mean, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets
taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for a distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Yes. Mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owuliddemu ekigambo ky'okwaisoletinga era bw'abadde ayogera mu katambi nga bw'okawulidde bw'obanga tewawulira speech eno bwe yali addressinga kye tuyita EU Parliament. Mu bigambo bye yayogerako ku ky'okuwulira nti ba ambassador muyinza okujja ne muvumirira wano tugeze eggwanga lya mu ngeri ya Sweden livumiridde ebikolobera ebikolebwa mu ggwanga lya Uganda, livumiridde ebyo byonna nga bw'owulidde abyogedde, naye ate oluvannyuma tulaba ba ambassador bammwe oba abakungu okuva mu mawanga gammwe eggwanga lyavumiridde ate enkeero laba ambassador ng'ali mu kifaananyi n'omuntu omu oba omukungu omu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kino kabanga akabonero akalaga kyekyamazima bye mutugamba byawukanira ddala n'ebyo bye mugenda maaso n'okubanga mukola. Kyokka ebigambo bino njagala okutegeeza bigenza okujja nga bino byakabaawo kakati embassy ey'eggwanga erya Sweden bwetyo emaze okubeera ng'eva mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza gwabadde tanawo kubanga otegeera bino bye njagala olabe. Abamu ku bakungu abaali oba ababaka ba parliament abaali mu parliament eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogerera gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 12 kinajjukirwa nga 12 omwezi gw'okubiri 2026 parliament y'emu yatuula ne bayisa resolution nga mu resolution eno baavumirira ebyagenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda, baagaana okuligitimizinga obuwanguzi bwa General Kaguta Museveni. Era omubaka oyo gw'olaba mubaka mu parliament eno eya EU. Omubaka oyo bamuyita Jan Christoph Ottgen. Omubaka ono ava mu ggwanga erya Germany, nansi w'eggwanga erya Germany era munnabyabufuzi mu ggwanga eryo. Ava mu kibiina ekimanyiddwa nga Free Democratic Party. Era nga mukadde kano y'omu ku babaka mu parliament ya EU abasinga okubeera ab'amaanyi era ng'agibaddemu okuva 2019. Omukulu oyo ye yasinga okuteekawo obunkenke era njagala okutegeeza gwampuliriza nti wakati w'omwezi gwa January n'omwezi ogw'omusanvu 2024 yakolako nga vice president owa parliament eno. Jukira parliament eno agikubiriza tabeera tebamuyita speaker, baba bamuyita president. Kakati omukulu ono yaliko vice president owa parliament eno. Y'omu ku abo abaavaayo bavumirira nnyo era yakola ne statement yategeeza nti akalulu ekyagenda maaso mu kalulu the so-called election was not an election, tekaali kalulu, it was a military operation, kyali kikwekweto. Omusajja ono statement ze kigambibwa okuba nti y'omu ku babaka abo abali emabega ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bo bagamba no legitimacy to the power under General Yoweri Kaguta Museveni. Today we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society and all those who risk everything to demand freedom. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections were not an election. Thank you. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers acting on direct government orders raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that
Yes, kakati omukulu oyo mumujjukira mu bigambo bye yayogera. Ezo zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri 2026. Mukadde ako baali bayisa resolution. Kakati omukulu y'omu Jan Christophe Ottgen munnansi w'eggwanga erya Germany ava mu kibiina ekimanyiddwa nga Free Democratic Party. Parliament bwe yazzeemu okutuula nga bawuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulu ono ye yamubuuzizza nti kakati ng'oggyeko kale byonna tubiwulidde era tubimanyi, kiki ky'oyagala tukukolere? Ebigambo ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abyanukula nga bw'owulidde. Kakati kana akatambi nako si kawanvu, kkiriza nkakuwe ak'omukulu ono nga nnyonnyola, then oluvannyuma nzije nkuwa ekiwandiiko ekikakasa nti embassy ey'eggwanga erya Sweden bw'etyo emaze okuba nga eggalibwawo mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors, and at the same time being horrible to its own opposition to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good at this on the one hand and mean to the inside, and that this state is a state as a booty for the Museveni family, and the regime can be seen today. Today there was planned to be held Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner Dr. Kizza Besigye. Omukulu ono mu katambi kano yali avumirira. Jukira ku olunaku lukino lwekyaliyo bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya lwe baali bakoze olukuŋŋaana ku chachi y'e Lubaga Cathedral, era omuwulidde nga nakyakyogerako lwe baali bagenda okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoners abalala. Kakati omukulu ono kino nakyo yakiteeka mu statement. Kakati wulira avuddeyo n'agamba ngenda kakuddiramu kano akatambi tukatambula empola kuba si kawanvu nga sinnakuwa kiwandiiko nti newankubadde eggwanga erya Uganda bino yabyogera ku lunaku His Excellency ya addressinga nti eggwanga erya Uganda tukimanyi era tuwulidde bangi nga bagamba baka bannaffe eggwanga erya Uganda libayambako nnyo mu kuaccommodatinga ba refugee okuva mu mawanga agaliraanye eggwanga erya Uganda, era lituyambako nnyo mu region eyo mu nsonga ez'enjawulo nga balaga nti tujja kukolagana nalyo. Kakati ono ye ng'agamba ensi eziva ku lukalu lwa Bulaaya twandirekeddeawo okukolagana nti newankubadde kale ekyo kiri bwe kityo naye tukimanyi bulungi nnyo omuntu okubeera ng'ayambako ku ba refugee naye ate ng'alinyirira eddembe ly'obuntu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Omukulu ono ebigambo by'abadde ayogera katubiddemu tukutambule akatambi kano bwe tukamala nkuleetera ekiwandiiko embassy ey'eggwanga erya Sweden emaze okuba nga eggaliwawo mu ggwanga erya Uganda. Tuwulirize wano. Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors. And at the same time being horrible to its own opposition to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good at this on the one hand and mean to the inside, and that this state is a state as a booty for the Museveni family, and the regime can be seen today. Today there was planned to be held Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner Dr. Kizza Besigye and other political prisoners. That has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. Agambye nti tukimanyi bulungi nnyo eggwanga lya Uganda liyambako mu kuhostinga ba refugee n'ebirala naye ate ku sayidi endala litulugunya bannansi ate eggwanga lino teriri free. N'agamba nti kakati n'olunaku olwaleero wabaddeyo okusaba okubadde kutegekeddwa mu ggwanga erya Uganda ku chachi y'e Lubaga nti okusaba kuno kubadde kugendereddemu kusabira aba political prisoners Dr. Kizza Besigye n'abalala, wabula Archbishop n'akansolinga okusaba kuno ku ssaawa esembayo olw'ensonga nti afunye koolo oba yafunye essimu okuva wa General Kaguta Museveni oba okuva ew'abakulu mu gavumenti emuadivisinga
si kirungi ogenda maaso n'okusaba kuno. Kakati ono agamba nti ekyo kitulaga nti kale byonna wadde bibaddewo, wadde byonna weebiri, ono kabonero akalaga this is not a free country. Lino eggwanga teriri free. Eggwanga liteekwa okuba nga liri mu buwambe, era tetusaanidde kugenda maaso na kubeera nga tukolagana nalyo. Akatambi ako ngenda kakuddiza gye bujjako eyo, wabula nga sinnakakuddiza ku bigambo by'omukulu ono. Njagala tubeere nga wano we tugenda okutandikira nkulaga obunkenke obwolekedde gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'ekizimbe ekyo kyolaba ekibaddeko embassy ey'eggwanga erya Sweden okubeera nga kiggaddewo, oba nga embassy eyeggaddwa n'olunaku lwetagenda kuddamu kubeera ng'ekola. Ngenda kubeera nga ndukutegeeza abakozi abadde bakolayo, Bannayuganda abadde ba applyinga visas n'ebirala bibadde bifaanana bwe bityo, wenjogerera nga lyegasse ku mawanga ago agaasooka okukola kino okubeera nga baggala embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda ku nsonga ezitali zimu. Kakati njagala kubaako wano kyenkuwa otegeere bulungi nnyo ebuvuddeko. Eno si ly'eggwanga erisoose eggwanga lya Sweden. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa Julayi omwaka 2024 eggwanga lya Norway yaggala embassy mu kibuga Kampala officially ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 2024. Bw'obanga obadde otambula naffe ku mukutu gwa Redison TV kakasanga ekyo kijjukira kubanga gana amawulire nagabawa. Zaali nga 31 gwa 7 2024 baggala embassy, eggwanga lya Norway lyaggala embassy mu ggwanga erya Uganda. Era njagala okutegeeza mu Uganda tetulina embassy ya Norway, eyo teriiwo we twogerera. Eggwanga lya Sweden likoze ekintu kyekimu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 kigenda kufuuka official embassy ey'eggwanga erya Sweden egenda kuba nga etambuzibwa etwalibwe mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, eggwanga lya Portugal, eggwanga erya Spain, eggwanga erya Switzerland n'amawanga amalala gayina ensonga ez'enjawulo eri eggwanga erya Uganda nga bwe tugenda okulaba era nga bwe tugenda okutambula. Kakati njagala kusooka kukusomera kiwandiiko wano otegeere emawanga gano lwaki gaba gakola ekintu kino era olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddirira ekyongedde obunkenke mu gavumenti ya General Kaguta Museveni. Ensonga zikyali mpanvu nnyo lwaki amawanga gano gaggala embassy zaabwe. Kyokka kigambibwa nti restrictions zibadde nnyingi nnyo already ku ngeri abantu Bannayuganda gye badde bafunamu visa, naddala mu mawanga gano agava mu region gye bayita Schengen area. Era amawanga gano nga bwe nzizenganga kugamba, amawanga gano gagambibwa okuba nti visa application zaabwe process ebadde mpanvu mukko. Kakati ate gegamu ku mawanga agajjewo embassy zaabwe wano ne gazitwala mu ggwanga erya Kenya oba amawanga amalala. Kakati nga kano kabonera akalaga nti obunkenke bugenda kwongera okweyongera okukaluba ku process eno y'okufuna visa ez'amawanga gano kugenda kwongera okukaluba, naye nga gano gaba ku lukalo lwa Bulaaya. Agamu ku mawanga gano list eno ey'amawanga agali mu kye tuyita Schengen area mulimu eggwanga lya Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Sweden erimaze okuba nga liggala embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda era nga visa application bitambisa okuba nga bigenda kukaluba. Era essaawa yonna ojja kgenda maaso n'okuba nga owulira obunkenke bino bizze nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakasaba amawanga gano gabeere nga gatandika okwaisolatinga gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Olowooza kyandibanga kirina kye kigatta oba kyandibanga kirina oba ensonga eno yandibanga yeekuusa ku ebyo nga bwe tubiwulira era nga bwe tugenda mu maaso n'obiwulira. Kakati njagala tutandike information eno eri ku mukutu gw'amawulire eri mu kiwandiiko ekyafulumidde ku official website emu ey'omukutu okumanyiddwa nga Nile Post era ng'ekonfaminga kino. Wuliriza nga bagamba nti Swedish Embassy in Kampala closes migration services for Ugandans. Embassy y'eggwanga erya Sweden kikakasiddwa nti yamaze okuba nga eggalibwawo mu ggwanga erya Uganda era emirimu yagiyimirizza. Wuliriza abagamba nti Ugandans wishing to travel to Sweden will no longer be able to obtain migration services including visas and residence permits through the Swedish Embassy in Kampala. Nti Bannayuganda bonna abasuubira era ababadde balina essuubi nti bajja ku applyinga visa oba ez'obutuuze n'ebintu ebifaanana bwe bityo bajja kubyapulayinga nga bayita mu embassy ey'eggwanga erya Sweden ebadde esangibwa mu kibuga Kampala. Wano bakakasa ekigenda kuddamu kubaawo era kigenda kukalubamu olw'ensonga nti embassy eyo bamaze okuba nga bagijja mu kibuga Kampala ne bagyongerayo. Wuliriza wano we bagamba ku nsonga y'emu.
From March 2nd, 2026, all such inquiries and applications must be directed to the Swedish Embassy in Nairobi, Kenya via the email. Nti okutandika ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 visa inquiries zonna applications ez'ebika byonna zigenda kuba teziddamu kusabibwa naddala ezekuusa ku ggwanga lya Sweden. Ogenda kuba ng'oyitira mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi okusaba visa naye ng'ate byonna ogenda kuba oyitira ku email. Kati tokyayina embassy ya Sweden woyinza kugenda, ojja kuba owandiika email yo ogiweereze, ate mu ggwanga lya Kenya bwe kiba kyetaagisiza okugenda olinnyo ogendeyo osobole okwapulayinga ku nsonga zino. Kakati eggwanga lya Sweden lyegasse ku mawanga nga bwe nga kusomedde agakakasizza nti bo embassy zaabwe zimaze okuba nga ziggalibwa mu ggwanga lya Uganda. Wuliriza. The move is part of a broader strategy by Sweden's Foreign Service to centralize migration processing in regional hubs. Nti eggwanga lya Sweden kino likikoze oba lisazeewo okukola kino okulaba nga bacentralizinga ensonga ze migration mu Luganda kyekinta obusenze obutuuze obuki babeere nga bazitwala ku nsonga za regioni. Kikakati nga mu regioni mwolina okubeera ng'oyitira, wabula nti era siri eggwanga erisoose okubeera nga likola kino. Amawanga mangi gabadde gakikola. Nsonga ki? Several embassies across Africa have adopted similar measures, directing applicants to neighboring capitals for interviews, biometric submissions and long-term visa processing. Nti amawanga mangi gabadde gakola ekintu ekifaanana bwe kiti nga basindika ba applicants oba babadde basabye zi visa babasindika mu mawanga agaliraanye. Kikakati Uganda embassy ya Sweden ebadde Kampala bagenda kusindika mu ggwanga lya Kenya, newankubadde nga mu kwapulayinga ogenda kuyitira mu nkola ya email. Ogenda kuwandika email owandiikira eggwanga erya Sweden oyitira ku embassy esangibwa mu kibuga Nairobi. Bakugamba nti ekyo kijja kuba tekimala. Ogenda kwetaaga okulinnya ngenda kukulaga awo ebizibu ebiddirira singa embassy ebejjeddwa mu ggwanga mwoli. Bagenda kuba beetaaga ggwe omuntu ogende mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi okusobola okubaako foomu zojjuza mu buntu in person nga si bya email. Bagenda kukwetaaga okubaako ebinkumi bye bakuggyako kye tuyita biometric submissions. Bajja kubaako ebinkumi bye bakuggyako okusikaninga emmunye n'ebirala mu bimanyi. Kakati ebyo process yonna ejja kwetaagisa okulinnya okugenda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi osobole okugiyitamu. Nga bagamba while this can improve efficiency and consistency, it also shifts additional financial and logistical burdens onto applicants. Nti newankubadde eri eggwanga lya Sweden kino kigenda kubayambako baddukanyiza emirimu n'okubagondeza mu nkola yaabwe y'emirimu naddala mu nkolagana gye balina n'amawanga gano aga East Africa. Wabula ate kigenda kwongera akazito eri bannayuganda abo babadde balina essuubi kusaba visa oba okuprocessing ebintu byonna ebyekuusa ku visa mu ggwanga erya Sweden. For Ugandans, this means arranging a travel to Nairobi, including transport, accommodation, and potentially lost work days to complete migration procedures that were previously available locally. Nti eri bannayuganda abadde basaba bino kigenda kukwetaagisa okwarenjinga entambula okuva mu ggwanga erya Uganda okugenda e Nairobi. Kigenda kukwetaagisa okutegeka transport akasente ako kamanyi. Kigenda kukwetaagisa okubooking accommodation oba oyinza okutuuka nga weetaaga okubeerayo ennaku. Ggwanga lya Sweden likalubizaamu onaawulira. Kigenda kukwetaagisa okufiirwa ezimu ku nnaku olyawo z'obadde ogenda okuba ng'okoleramu emirimu ku nsonga era olw'ensonga nti eggwanga lya Sweden likalubizaamu. Kigenda kukwetaagisa okubeera nga ofuna entambula eri special abeetaaga obwangu toza mujja na kuyita mu kozesa nnyonyi sobole okuba nga mufuna service embassy y'eggwanga erya Sweden okanga services ezo zibaddewo mu kibuga Kampala tere bisinga oza ensonga tujja gikugamba enkulu lwaki eggwanga eryo lisazeewo kino. Wuliriza. Short stay Schengen visa application can still be submitted in Kampala through VFS Global, which handles logistics and biometric collection on behalf of the embassy.
wano baba bategeeza kye bayita Visa Facilitation Services VFS Global nga bagamba nti short stay Schengen visa application gwagenda okubeerayo akabanga katono oba ogenda kusuubula oba ogenda kukola business ogenda kudda mangu ojja kuyita mweno system okulaba ng'osaba visa ey'eggwanga erya visa abayita mu kiri kibayise short stay Schengen visa application. Schengen ge mawanga gali genkutegeezezza era njakka kuddiramu awo naddala gwatambula naffe yeetaaga okubanga omanya kakati yengeri yokka jojja okubanga oyitamu mu ngeri eyo okulaba ng'obbabiku visa ogifuna nga togenze mu ggwanga lya Kenya gwe wekka agenda okusuubula oba agenda kibayise short stay agenda okubeerayo akabanga akatono nnaku 2 nnaku 3 naye bano ngenda kukola ngenda kusoma n'ebirala ebifaanana bwe bityo oyina okugenda mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya osobole okuba ng'ofuna bino. Migration experts note that centralizing services allows embassies to concentrate skilled staff and resources in key locations, improving processing times and standardization of decisions. Nga kigambibwa nti amawanga agatera okukola kino batera okufunamu era nga kaweefube abeera waakulaba nga bafuna ba skilled bafuna ba staff abali skilled. Kati nno kano kaba kabonera akalaga ibataddewo embeereraga nti mu ggwanga erya Uganda tewali bakozi bali skilled era bali Kenya. Era bataddewo embeereraga nti key location eri embassy yaabwe Uganda is not a key location eyo ggwanga lya Kenya ekibuga Nairobi. Era nga bagamba nti kigenda bayambako okuimprovinga processing times obudde mwe baprocessingira ebintu okolyawo mu ggwanga erya Uganda badde kibatawaanya babadde bakwatagana nnyo kati ensonga lwaki bagenze mu ggwanga erya Kenya. However, the extra costs may disproportionately affect students, professionals and families seeking long-term residence or work permits. Kekali kenkugambye nti wadde wajja kuba wali short visa nga bwe short stay applications zijja kuba zo nyangu mukko kakati wano bakugamba nti bigenda kutawaanya nnyo gwagenda okubanga oyagala genda Sweden kusoma oyagala okubanga oli professional oyagala genda kukolerayo families ezaagala obutuuze mu ggwanga lya Sweden bakalubizaamu naye kano tokeerabira nti mu ggwanga eryo General Kaguta Museveni ne famire ye eyo gye baali nga okulwana mu nsiko kugenda mu maaso. Museveni ne famire ye bo baabeeranga mu ggwanga lya Sweden oba ontegedde bulungi nnyo okulwana mu nsiko kwagendanga mu maaso General Kaguta Museveni ne famire ye bo bali mu nsiko kaba kategeeza tebaalwana abalwanira bali mu nsiko bali mu ggwanga lya Sweden. Kati mu ggwanga eryo gye baali wenjogerera limaze okuba nga likalubya ebintu ery'eggwanga ya Uganda kakati gwampuliriza ensonga bwezityo bwe zitambula eggwanga lya Sweden likalubizaamu ku bintu era bwe bityo bwe bigenda okuba nga bitambula nga bagamba batya. Other Western embassies in Kampala, such as Germany's mission, continue to offer direct consular services locally, demonstrating that policies vary by country and diplomatic approaches. The Swedish embassy's notice underscores that from March 2nd, Kampala will no longer be a point of contact for migration matters. Amawanga mangi nnyo agava mu Schengen agasinga obungi go operating nga bwe gabagalabye kakati eggwanga lya Sweden okwawukanako n'eggwanga nga Germany bo basizeewo basigale mu ggwanga erya Uganda nga bo operating wabula yo Sweden egamba nti okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 mu kibuga Kampala ojja kuba tosobola kutufuna nga aba Sweden ojja kuba tosobola kutulaba era ojja kuba tolinawo otujja. Ugandans intending to study, work and relocate Sweden must now plan accordingly for travel to Nairobi, making a significant shift in access to consular support. Na Uganda abandyagadde okugenda mu ggwanga lya Sweden okusoma okukolerayo aboolyawo n'okufuna obutuuze bateekwa buteekwa okuyita mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi okusobola okwakisesinga services ez'embassy ey'eggwanga lya Sweden oboolyawo okulaba nga bagenda babeereko mu ggwanga erya Sweden abagenda okusomerayo n'abagenda okukola visa application kakati ogenda kuzikolera mu kibuga Nairobi. Kakati wuliriza bulungi nnyo gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula. Nkugambye gano amawanga agava mu kye tuyita Schengen region amawanga gano mangi gagambibwa okuba nti bo application zaabwe process zaabwe si nnyangu era amawanga ago nga kugambye
ogategedde bulungi nnyo. Kino kigenza okujja nga n'eggwanga lya Uganda lyali liggaddeko ku zi embassy ezimu, era nga bw'ojja okuwulira bwe tujja okubeera nga tukutegeeza. Ambassador w'eggwanga erya Sweden kimaze okuba nga kikakasibwa nti ye tagenda kuddamu kubeera nga alabikako mu kibuga Kampala, tagenda kuddamu kubeera nga operatingirako emirimu gye mu kibuga Kampala. Ne embassy emaze okuba nga eggalibwawo, era nga 2 kigenda kufuuka official, nga 2 ogwokusatu kigenda kubeera official. Embassy y'eggwanga erya Sweden egenda kuba tekyali mu ggwanga erya Uganda. Kino nno kitegeeza ki? Wuliriza. Ezimu ku negative consequences ezibaawo singa embassy y'eggwanga erimu ebeera eggaddwa. Kino nno ky'olina okumanya. Omusajja akugambye wali yasaba mu isolating eggwanga. Ebiseera ebisinga obumu ku bubonero obulaga nti eggwanga litandise okubeera isolated, embassies zitera okusengulwa, zitera okugibwayo, newankubadde nga wano si ensonga gye bawadde. Era njagala gwampuliriza ofune bulungi point yange nti wano newankubadde si ensonga gye bawadde, naye ate y'emu ku nkola ebimu ku bintu ebitera okubaawo eggwanga batandise okulya isolatinga, either olw'obukulembeze obubi oba olw'embeera ezitali zimu. Kakati se njagala tugende mu maaso n'okuba nga tutunuulira. Twali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wuliriza. Okuggala kwa embassy ey'eggwanga lyonna obanga kati nga Sweden kye yakoze n'eggwanga lya Norway kye lyakola mu mwaka wa 2014 kiraga okushiftinga in diplomatic priorities, nti gana amawanga gaba ng'agalabyewo oba olyawo nti enkolagana tekyali smooth, oba olyawo ky'oyinza okuyita diplomatic priorities ziba zikyuse. Kakati eggwanga lya Kenya lyankizo nnyo oba olyawo n'obutenkana ggwanga lya Uganda. Eggwanga lya Uganda tuyinza okuba tetukyalina nakye tulyetaaza. Ebanga emu ku nsonga mulimu kye bayita reduced diplomatic presence and influence. The closure signifies a scaling down of direct engagement which can diminish the European countries' ability to influence local policies on human rights, governance and democratic processes. Wagenda kubaawo okukendeera kye bayise diplomatic presence and influence. Amawanga gano gawa obuyambi. Eggwanga lya Sweden libadde eriwa eggwanga lya Uganda obuyambi mu ngeri ez'enjawulo. Kakati obuyambi buno ebiseera ebisinga bungi buyitira ku embassy ezo. Kakati wano bakugamba wagenda kubeerawo reduced diplomatic presence and influence. Obuyambi obuva mu ggwanga erya Sweden busobola okusigalawo nga bujja mu ggwanga erya Uganda, wabula bujja kukendeera ne speed kwe bubadde bujjira bijja kukendeera, kubanga wano Sweden ejja kuba terinawo representative, ejja kuba terinawo mukulembeze abatuusaako bya ddala byankomeredde ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kiba kitegeeza eggwanga erya Uganda n'erya Sweden enkolagana yaabwe egenda kujjamukko okukaluba. Kakati mu ngeri eggwanga lya Sweden we liba libadde liyambako mu ggwanga erya Uganda naddala ku nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu, ensonga ey'abukulembeze governance, n'ensonga y'okugoberera amateeka oba enfuga ey'amateeka kye tuyita democratic process, bino byonna bigenda kuddirirramukko emabega olwa embassy okubeera nga yaggiddwawo. Consular and visa service disruption. The closure often means that visa applications, migration inquiries and consular support for both citizens of the European country and the Ugandan nationals are moved to other locations such as Nairobi, Kenya, causing delays and added costs. Nti okuvaawo kwa embassy eno kitegeeza okusaba visa kugenda kufuuka costly ngera bwe nkugambye wali. Ekyo kiba kitegeeza nti bannayuganda abagenda mu ggwanga lya Sweden kiyinza n'okubaviirako okubeera nga bakendeera olw'ensonga nti visa egenda kufuuka ya bbeeyi ey'eggwanga lya Sweden, olw'ensonga nti kakati ku ssente z'obadde oteekayo okujja applyinga ogenda kugattako ssente ez'okutambuza paka Nairobi n'okufiirwa emirimu n'ebintu ebirala ebiyinza okufaanana bwe bityo ku nsonga y'okubeera nti embassy y'eggwanga eryo emaze okuba nga eggalwawo mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Weekend monitoring of aid and projects. While development aid may continue, the lack of a local embassy reduces the direct monitoring of projects related to education, health and agriculture, potentially affecting efficiency. Amawanga gano wegabeera ne embassy mu ggwanga ng'erya Uganda babeerako ne beba monitoringa. Ebiseera ebisinga wayinza okubaawo obuyambi obujja mu kuzimba amasomero, mu kuzimba amalwaliro, mu kuzimba ebintu ebifaanana bwe bityo. Kakati amawanga gano ambasada bano ba embassy kubeerako abakungu abasobola okukola emirimu gino egy'okulondoola, okumonitoringa n'okwetegereza ebintu ebyenjawulo
singa wabaawo ekiba kigenda maaso n'okukolebwa. Kakati kigambibwa nti projects ezirelated ku masomero oba ku byenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulimi zigenda kubeera affected olw'ensonga nti tewagenda kubeerawo kuzimonitaringa. Kakati kitegeeza abakulu bajja kuba bakola bye baagala, wali agenda kuba monitaringa, tolina gy'ogenda kuloopa, tojja kumanya oba bitambudde bitya. Eggwanga erya Sweden jasirwa kuba nti bajjewo embase yaabwe mu ggwanga erya Uganda. Ebintu biyinza okwongera ogenda maaso n'okuba nga bikalubamu. Tebigenda kukalubira bakulembeze bokka, wabula nze naawe abantu ba bulijjo naffe gye tuli byongera ogenda maaso n'okubeera nga bikalubamu olw'ekikolwa kino. Naye ng'ezo ze zimu ku steps ezisembayo eggwanga bwe liba nga litandise ogenda maaso n'okufuna ebintu ebifaanana bwe bityo oluvannyuma lwa embase okubeera nga yaggaddwawo. Uliriza. Communication gaps. A reduced physical presence makes it more difficult for the European nation to understand and report on local dynamics, increasing the risk of miscommunication or misperception of political situations. Tukira mukadde kano. Eggwanga lya Sweden limu ku mawanga gali ku lukalu lwa Bulaaya era babadde bamanyi bulungi nnyo embeera y'ebyobufuzi egenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ebiseera ebisinga bambasada bano bakola nnyo ekisoboka okulaba nga bategeeza amawanga gye bava embeera efaanana bweti mu ggwanga eryo, embeera eri bweti mu ggwanga eryo. Kakati kigambibwa nti communication gaps zigenda kweyongera wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Sweden. Gavumenti y'eggwanga erya Sweden esobola okusinziira eyo nebanga either ekyasobola okuweereza obuyambi oba nebanga tekyasobola kuweereza buyambi, kubanga ejja kuba information egyeyina ku ggwanga lya Uganda ejja kuba ekendedde oluvannyuma lwa embassy okubanga tekyaliwo. Kati watya eggwanga lya Sweden balirimbye nti Uganda yatereera eyina obukulembeze obuli mu mateeka, democratic government weeri bulungi nnyo, abantu balonda musigale nga mukolagana nayo. Biba kitegeeza naawe omuntu wa bulijjo naddala anyigirizibwa mu ngeri emu oba endala ojja kubeera affected. Kakati ate watya eggwanga lya Sweden balitegeezezza nti gavumenti eriko etta abantu, kitegeeza esobola okukkiriza ekyo oba okukigaana, kitegeeza gavumenti eyinza okunyigirizibwa. Embassy okubeera nga evudde mu ggwanga erya Uganda ebimu ku biyinza okuddirira. Reduced focus on investment and trade. The absence of a dedicated diplomatic mission can slow down the promotion of bilateral trade and economic partnerships. Okuvaawo kwa embassy kuyinza okuleetera ebyensuubulagana wakati w'amawanga gano ne investments okubeera nga bikendeera obeera nga bibeera affected. Olw'ensonga eggwanga weriba nga ligenda ku investinga, tugeze Sweden egenda ku investinga oba mu nsonga z'ebyobusuubuzi oba ebyenjawulo mu ggwanga lya Uganda, embassy yaabwe ebeera ne paati nnene nnyo gyezannya. Kakati embassy yeevuddewo, kitegeeza bino bigenda ku slowing down, sinakindi biyinza n'okuyimirira mu nsonga z'ebyobusuubuzi n'ebyenkolagana. Political disagreements, continued engagement, structural reallocation n'ebirala ebifaanana bwe bityo byebimu ku ebyo ebiyinza okuba nga biddirira mu nsonga ezitali zimu. Kakati tukyagenda mu maaso. Wulira, oluvannyuma lw'okukulaga ekyo ensonga eziri negative, era njagala nkulage bino bye bimu ku ebyo ebibaawo nga embassy bwe bibaddewo. Embassy ya Sweden ng'eri mu ggwanga erya Uganda, Uganda ne Sweden babadde bafunamu ki? Wuliriza, bino bingenda biyita mu lukwakwayo. Economic investment and trade wabaddewo enkola y'okusobogana n'ebirala nga bitambula bulungi nnyo lwa embassy eyo. Development cooperation wabaddewo enkola ez'enkulaakulana eggwanga erya Sweden libadde liyambako nnyo ku providing technical assistance, funding obuyambi n'ebirala bifaanana bwe bityo, development plans n'ebirala bwe bityo. Babadde bafandinga ne budget, babadde bamu ku mawanga agafandinga budget y'eggwanga erya Uganda. Security and governance, bino byonna babiyambako mu nsonga za regional stability, babadde bayambako nnyo mu ggwanga erya Uganda. Diplomatic relations, enkolagana ey'ekikugu oba enkolagana ey'ekikungu wakati w'eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Sweden. Employment opportunities, bannayuganda bangi babadde bafuna emirimu local and international, kubanga waliwo oba olyawo n'ababadde bakola emirimu ku embassy ey'eggwanga erya Sweden. Kakati ebyo byonna bigenda kubanga biggwawo. Education opportunities, bannayuganda babadde bafuna zi bursaries oba scholarships okugenda mu ggwanga erya Sweden okubeera nga basoma, bino byonna bigenda kukendeera era bigenda kubanga bivaawo. Support for civil society, babadde bayamba nnyo nga bagrantinga support eri local
organizations focused on human rights ebibiina by'obwegassi ebibadde birwanirira eddembe ly'obuntu bibadde biyambibwako embassy y'eggwanga erya Sweden. Bino byonna byandibanga bijja kukendeera consular services facilitate visa application and business travel to European countries like Sweden. Embassy eno ebadde eyambako nnyo ku nsonga ze bayise consular services okuprovidinga visa applications abantu okubeera nga basaba bagenda kuba batambula okugenda mu ggwanga erya Kenya okulaba nga gye bagenda okubeera nga babifuna gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati wuliriza agamu ku mawanga agali mu Shenzhen region agagambibwa okuba nti gakaluubiriza application process yaabwe ekaluba mandatory documents nzibu nnyo okubeera nga zifunibwa n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati Sweden emaze okuba nga ekakasa nti baggadde embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda era ambassador omukyalo oyo gwolaba namutegeddeko amannya ge. Ambassador w'eggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Uganda ye Her Excellency Maria Hakansson ono nga yabaamulonda mu mwaka gwa 2021 era abadde focus areas zabadde asinga focusingako bilateral partnerships wakati w'eggwanga erya Uganda mu nsonga z'ebyonsobulugana n'eggwanga erya Sweden wamu n'ensonga eza human rights eddembe ly'obuntu gender equality green economic growth ne kyebayita energy and immobility. Eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Sweden babadde bakwatagana bulungi nnyo mu mbeera ezifaanana bwe bityo. Bwe baali tebannamusindika mu ggwanga erya Uganda yasavingako nga ambassador w'eggwanga lya Sweden mu ggwanga erya DRC oba kye tuyita Democratic Republic of Congo nga actinga nga head of mission era mu ggwanga erya Rwanda mukadde keekamu. Omukyalo ono Nalongo oyo ambassador w'eggwanga erya Sweden abadde ambassador w'eggwanga erya Sweden mu ggwanga erya Uganda Nalongo kubanga ayina abalongo mu Luganda tukiyita Nalongo era nga advocate ow'eddembe ly'obuntu freedom human rights ate era nga advocate ow'ensonga z'obukulembeze obw'amateeka democratic rights and freedom mu nsi okwetolola ensi yonna. Bw'oba oyagala ne contacts ze nsobola okuzikuwa. Embassy y'eggwanga erya Sweden ebadde esangibwa 22 Elizabeth Avenue mu bitundu by'e Kololo mu kibuga Kampala. 22nd Avenue Elizabeth Avenue mu kibuga mu bitundu by'e Kololo mu kibuga Kampala webadde esangibwa. Kakati wenjogerera tekyaliwo era mu butongole enaku z'omwezi nga 3 amini nga 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 eggwanga lya Sweden ligenda kuba teririna embassy mu ggwanga erya Uganda. Ebyo byonna bisase tubikutegeeza gwabadde tanaba kubanga obimanya naye nkugambye teweerabira nti bino bigenza okujja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okwogerako eri omukago gwa Bulaaya n'abaako byabasaba. Sigamba nti byabasaba ebiviiriddeko bino wabula mu byabasaba mwalimu okwaisolatinga gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati njagala kuwa akatambi kano nga bwe nakugambye omubaka wa parliament ow'eggwanga erya German ono nga atuula mu kye tuyita European Union Parliament aliko bye yayogera era bye yayogera ebyo bye ngenda okuwa nga mmaliriza wabula nga sinnabikuwa kkiriza mpiteeyiteko mu bubaka bwammwe mu comment section kubanga wano sitera kwagala kububuuka oba olyawo kubuleka. Naye nga mu byonna neebaza abannoonyezaako baganda bange bannyinaze mbadde mulwadde ennaku ziweze nga sikola ndabika nakoma okukola ku Monday nakoma okuba updating ndowooza lwali lunaku lwa Monday baserabidde. Kakati neebaza abantu mwenna abazze nga munnoonyaako newankubadde sinnaba bulungi nnyo naye at least nsobola okugira nga mpeereza abantu bange nsobola okugira nga mbasakira amawulire n'emirimu gy'abakama bange emirala nga bwe gigira jjo nkyaliko kaliivu nja kugiramba wa mawulire nga bwe nnindako okulaba nga ntereerera ddala nzire ate ku mirimu ntandika okuba nga mbaweereza mu ngeri emu oba endala naye ng'ekisinga obukulu kakati obulamu weebuli tugenda kuba nga tutolontoka mu nsonga zonna nga bwe tulabanga tuzirese nga sinnakuwa katambi kali kkiriza mpiteeyiteko mu bubaka nga at least nsome amannya. Nabukenya Maureen we bali kubanga ko message yatuuse bulungi nnyo. Akero Lorin we bali kubanga ko Akero Irene we bali kubanga ko message yatuuse bulungi nnyo. Kazima Nicholas message kweri we bali kubanga ogoberera. Ramise Abdallah Nsubuga message kweri we bali kubanga ogoberera. Katusime Julie message kweri we bali kubanga ogoberera. Jumba Julius we bali kubanga ko Dikontos message yatuuse agamba we bali kubanga otuweereza na we bali kubanga ko Calvin Asimwe we bali kubanga ko message yatuuse. Beneath nga bulijjo mwannyinaze we bali kubanga gy'oli kansubira olikirya. Beatrice Nat City
bali kubanga nayo kwoli message etuuse bulungi nnyo. Richo loves you we bali kubanga nayo kwoli message etuuse bulungi nnyo. Nantongo Nashiba we bali kubanga ogoberera message yatuuse. Nabagala Ruth ne bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Habiba Nabayego we bali kubanga kwoli message yatuuse nga bulijjo. Ono bamuyise Kule Joshua nga bulijjo message yatuuse. James Blessed we bali kubanga kwoli. Mosh Hussein message yatuuse. Kato Mark message yatuuse. Nanso Okombi nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Queen Safia Music we bali kubanga kwoli. Magembe Vincent message yatuuse bali kubanga kwoli. Isima Mijalo message kweli watuuse bali kubanga ogoberera. Ono bamuyise ani Monobia Monobia nili message kweli yatuuse bali kubanga kwoli. Wogigo na Pius message yatuuse bali kubanga ogoberera. Juna Brian n'abalala mwenna ndiboogeza Lydia message zatuuse bulungi nnyo bali kubanga mugoberera ku mukuto gwa Red Zone TV. Naye nga wano wenjagala okubanga mbaweera akatambi kano jjukira nkugambye bino bigenza okujja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okwogerezganyaako ne EU Parliament era ebigambo bye yayogera mwalimu okwaisolatinga tusuubire nti kino kivudde kyandibanga kivudde kwekyo newankubadde ng'oba oliawo ansa entuufu bayinza obutagituwa naye bino byali bigambo bya mubaka wa Parliament Otigen ono w'eggwanga erya German Free Democratic Party ng'atudde mu Parliament ya EU n'ayogera ebigambo ebikakalye ennyo eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda era nga babuuza His Excellency kiki kye tuba tukola eggwanga erya Uganda okulaba nga tubaako kye tugasseeko ebigambo byayogera onnabikuwadde kakati bino biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors and by hosting refugees from neighbors. And at the same time being horrible to its own opposition to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good at this on the one hand and mean to the inside, and that this state is a state as a booty for the Museveni family and the regime can be seen today. Today there was planned to be held a Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kizza Besigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. And I can only say that for me, there's no transparency in those elections, and already acknowledging the results of such a fraudulent election is taking part in supporting a regime that is, from my point of view, not duly elected. So I think that we are already too positive on that note as a European Union. So. It's said several times that the Ugandan constitution is very clear on the provisions, but apparently nobody cares, at least from those who are in the regime. So my question to our friends in Uganda is, what can we do further to support democracy and rule of law and human rights in Uganda, a part of doing what we do today, which is putting light to this situation. You request for targeted sanctions. My question to BAS is what is hindering us if we know clearly that there are some people personally involved in abducting people, killing people, to put in place targeted sanction. These are my two questions to our esteemed guests. Thank you. Thank you very much. Are there other colleagues who want to take the floor or not? Otherwise, I would like to give the name. It's a little bit difficult for me to pronounce. Yeah. If you. All the best for you personally and for your family. But I wanted to know a part of
putting light on the situation and organizing meetings like this and calling for targeted sanctions. What else can we do in order to support you on the ground that are working for democracy in your country? Thank you very much. I'll talk about what you can do from your end and what you can do from our end here in Uganda. From your end, of course, you can apply targeted sanctions. And I hear very many times regime apologists claiming that when you put targeted sanctions on individuals, it affects the nation. No, it does not. It saves the nation. You can slap targeted sanctions, travel sanctions, economic and legal, to the individuals, which individuals we have presented internationally, and others have actually come out themselves, like General Muhoozi, Museveni's son. You have laws like the Global Magnitsky, which has been applied to many human rights violators. We request that the same be applied to the regime back in Uganda. But also association. I mean, it slaps those who believes in democracy and human rights in the face when they see ambassadors or diplomats from the world-known democracies standing shoulder to shoulder with gross human rights violations. For example, imagine just a day or hours after General Muhoozi tweets taking pride in murdering people, in attacking people's families and undressing people and tweeting it, taking pride in killing. And then the next minute, you're going to see an official picture of an ambassador from a renowned democracy standing shoulder to shoulder. That is embracing, that is legitimizing impunity. And we call for a distancing on that. I mean, I've not seen an ambassador or an government official from a democracy standing shoulder to shoulder with Lukashenko or these other, renowned dictators. Also, we have requested that for all the aid that is extended to Uganda, let it be conditional. Let it be conditioned to respect to democracy, human rights, and the rule of law. That would be very helpful. If it is not possible to cut out any cooperation, of course, the best thing would be for a democracy to disassociate from anything that contradicts the same. However, if it is not achievable to completely disassociate, then at least let there be a minimum of demanded, reforms that can lead Uganda to a line of democracy. Thank you very much, Mr. Bobi Wine. And now I would like to give nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.